mpuliriza mbaniriza nnyo mu program yaffe n'enganzi yiga eddagala ly'olina omusawo w'eddagala ly'obutonde Mw.Ddamulira Ssempuuma. Nkukulisa omwaka gwa Girigori 2023 ate era nkwagaliza omwaka guno gw'essanyu 2024 ku mwaka gwa Girigori. Tugenda kujeera nga tubasomesa eddagala n'enkozesa yaalyo. Omuti guno baguyita pine. Ndowooza ogulaba bulijjo bagusimbye wangi era ne gusaanyawo emiti gyaffe emizaaliranwa. Si muzaaliranwa gwaffe naye njagala okubuulira ekyama. Tunuulira amasanda gaagwo ge gano. Amasanda g'omuti guno ge gano. Amasanda g'omuti guno gakolebwamu empeke oba eddagala lye bayita ibuprofen oba presetam. Amasanda gano ge bakolamu eddagala eryo. Omuti guno oba amasanda gano bwe gaba gaggiddwa ku muti guno gakolebwamu n'ebintu ebirala nga enkwaso eyamba okuzibikira payipu bw'ebaako ekituli. Amasanda gano ge gakozesebwa. Naye leero obadde tonnamanya abalimi ba pine n'ekyama bangi batwala amasanda gano gajja mu Uganda ne tutamanya kyama kigenda maaso. Kati n'ekyo kyekyama nkubbiddeko nti mwe bakole empeke ezo n'eddagala. Era amasanda gano bw'oba gakozesezza mu bujjanjabi tumaze okukola okunoonyereza gakkakkanya obulumi okulunguula inflammation okw'ebitundu byonna n'okujjanjaba obulwadde bw'omusujja weewaawo. Kakati leero nfunye okusoomoozebwa n'okugamba nti basajja mmwe muwemukidde ebunyolo ng'abatalidda Buganda. Mbadde nsoma amawulire simanyi oba matuufu naye ndaba nti kulimu ku ddagala eryaleetebwa mu kugema obulwadde bwa COVID-19 erigenda okwonoonebwa liryeyo mu buwumbi. Naye ngenda ne ngamba nti singa wakutte Ddamulira Ssempuuma, Seekubira Kalango oba Dr. Sadi Ntege oba Dr. Yahaya Sekajja mu ssomero lya Prometra oba Dr. Senjobe oba Dr. Sali Biva Organic Aroisha n'obateekamu ssente mu kunoonyereza n'okwongera amaanyi mu nzijanjabe yaffe ey'obutonde, ndowooza bannayuganda bangi twandibadde tubawonya endwadde naddala ezo ez'olukonvuba ezaalema bannaffe okujjanjaba. Mu kino nno ntuusa obubaka oba nkusaba ggwe asobole okutambuza akatambi kano katambuze katuuke ku abo abavunaanyizibwa. Yongera okutuwagira ng'otugulako eddagala lyaffe tusobole okukusomesa n'okwongera puroguramu eno mu maaso. Nkwagala nga bavudde erinnya tukubira essimu eno 0785755270 oba 07549309. Twagala nga bavudde erinnya.